Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Kiruma nnyo okubanga ebigenda mu maaso mu ggwanga n'abo abagenda mu maaso n'obbikola ebikolobero bye njogerako nabo bakimanyi nti bakola si bituufu. Eno statement njijje ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akoze ku mukutu gwe ogwa Twitter. Agambye atya nekyo bumanya nti oli ku UG Update TV kosinza okuba ng'otuwuliriza era we bali kwekumira ku mayingo gano gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola buli nnyo twegagatako gwe mukwano gwange abali mu diaspora mbanirizaako nnyo mwe bali kwekumira ku UG Update TV. Ngambyewe nti abagenda mu maaso n'okukola ebikolobero mu ggwanga mu nabo bennyininyini bali aweya bakimanyi kibagenda mu maaso n'okukola si kituufu era bakimanyi nti kimenya mateeka era nga bakimanyi bakola ekintu ekitali butuukirivu yadde ekintu ekitali mu proper way ekintu ekitali mu mbala zaabwe. Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu awadde ku mukutu gwa social media ataddeyo posting egamba ekyewuunyisa abantu bano abagenda mu maaso n'okukola ebikolobero bajja babikiridde feesi zaabwe bano ab'amagye aba CMI saako n'ebitongole ebimu ebya poliisi bajja bazze ku kitebe ne bakola ebikolobero nga beebikiridde. Kabonero ki kakulaga ki? Kakulaga nti n'abakozi b'ebikolobero bakimanyi bulungi nti no bakola si bikyamu. So Robert Kyagulanyi Ssentamu wano wasinzidde ng'agamba tetujja kubanenya kubanga bali commanded bakomandingibwa bambi okukola ebikyamu erinnya lyabwe ne littattanyizibwa ekitiibwa kyabwe ne kikyoboolerwa saako n'emyoyo gyabwe okuttattanyizibwa naye nga bagoberera command nga bakimanyi bulungi command gye bagoberera ya criminal way emenya mateeka. Waliwo okuba nga okwatisa mateeka naye nga mu ngeri gy'ogakwatisaamu naawe oli mu gamenya bumenyi byanjawulo okukwatisa amateeka n'okumenya amateeka gw'omukwasi w'amateeka. Eno Uganda y'ensi gye tulabye abakwasi b'amateeka nga bamenya amateeka tokisangangako mu nsi ndala yonna yonna. Weebuuze lwaki? Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagadde ogenda mu maaso n'okulabula abakolobero b'ebikolwa bino be basindiikiriza nti mu kaseera ak'okuba nga muwa embalirira yaabyo mujja kifeesinga mwekka komanda wammwe tajja kubaayo. Katonda waalituuka ekiseera ng'ayagala okubalamula ali buli muntu alimulamula bubwe kubanga waaki okomandingibwa okukola ekikolwa ng'ekyo ng'okimanyi nti no kimenya mateeka ate nga walagaana era n'olayira okuuma eggwanga n'okutebenkeza emirembe n'okuba ng'okwata amateeka. Ensonga ndo zisaanidde okulowoozaako eri ebitongole byonna si bya magye si bya poliisi wabula ebitongole byonna ebikuumaddembe nga tonnagenda mu maaso nakugondera orders nakutoa orders za mukamaawo sooka olowooze ku ki kye bakutowerako ki ky'ogenda okukola. Waliwo akaseera ensi weetuuka nga yeetaaga girwanirira wabula nga teyeetaaga gikomandingibwa. Waliwo ensi we yeetaaga nga ggwe omulwanyizi w'eddembe osaanidde okuba nga weetegeerera ng'ani okutegeerera. Waliwo ekiseera we kituuka ng'osaanidde okumanya ekikyamu n'ekituufu newankubadde oli maaso ga mukamaawo si bw'agenda kukozesa bikyamu olw'okuba oyagala okuba nga orespectingibwa ng'omuntu arespectinga orders okuva ewa mukamaawo. Ebyo osaanidde obirowoozeeko. Ekitiibwa kyo ne reputation n'omwoyo gwo oleme kwejjusa bbanga lyonna ku bikolobero by'oba okoze. Simanyi oba bitegeerekese. No munnange ba freedom fighters mbanga mubalwana tebalwanira bona bokka bokka babalwanira ggwanga lyabwe nga naye mwoli sigamba nti naawe oli mu mbeera nnungi mmwe bennyininyini mwe batuma bakomandinga okukola ebikolobero musobola okyusa eggwanga singa musalawo mu mitima gyammwe. Naye ensonga lwaki eggwanga terinnakyuka bakyabakwatidde kaguwa mukyalemeddwa okutula akaguwa okukyuka okutegeera nti osobola okubeerako obulungi okusinga awo rather than being commanded.
nze nkutegeeza oli ku UG Updates TV osinzira okuba nga otuwuliriza era gwayagala otuyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko osobole okuba nga otufollowinga gwe mukwano gwange aliyo. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo ne ntumira ne ku ba freedom fighters mwenna mwenna mbuli nsonda y'eggwanga gye muli. Mwebale kubeerako, mwebale commentinga, mwebale kulikinga, mwebale kusharinga mu mikwano gyange abaliyo. Mbaagala nnyo era mweraba.